Kwa hilo ngude kumuyeru Dax Katel nakomo mulaba biseera biri. Salamu alaykum. Wa alaykum salaam wa barakatuh. Ogamba otya? Ndi wano muganda wange. Naye okyuse. Banga ki? Vuje sente. Boy na sente zange. Banga dene. Ani abatulaba bote bamanyi nti. Ndi twelabye leero. Bayinza olowooza twelabye leero. Soko bagambe. Abananga abatulaba omusajja ono kale simanyi birthday naye. Bwaligeza nalimba emyaka nja kuvaayo nyinyonyole kubanga je nvuddewo nze nina olutambi. Naye kimanyi mbuno abalimba emyaka abiri abasambi ba mupiira. Ekyo kimanyikiddwa. Bannanga ate abakyala basukka. Nina mukwano gwange gwe mmanyi yampita ku birthday. Nakalye birthday ze nga 9. Naye ey'omwenda yantabula. Kuba waliwo gye naliko ng'emyaka tuli mu 3 nga ayogedde 3 kali nagenda okudda nga ate ya 29 nenga kaka yadda mu livansi nga ine ekyamba atambula nakyo kazi baatama gwe kayesonyiwe ekyesonyiwe kikulekere oba lolensa kyesonyiwe nze nkisigale ku nze at least mwendi tukyatambuza naye omanyi kati guno omwaka simanyi ba Christmas enabaayo kuba guno omwaka gubaddemu emyaka egi 3 mu January awo yali 2020 bwe twatuukira mu April nga 22 tugenza oyingira ogw'omunaana nga ali 2020 jona ina gulo ogusinza okuba obuzibu 2020 22 oba 22 yakaawa katono tufe kyakuyisa kitya kyali kibi nnyo kuba waliwo programs wedde zinali setinze na strategies ana abasinga bagala uli ambozi ya mukyala ne katusoke tuyite mu mbulamu bwaffe nga tunagenda ku bya mukyala. Katel manyi nebuzo wensa kyali wange nga gwe muganda wange luno nebuzo bale mu nansonyo mbebuzo mbanjagala omubuza ine ngamba naye ekyo kanchireke bulesi kati embaga ogenda ku mbaga birthday zibeerawo ate ya scientific wedding bantu 15 awo abiri walabaye 15 anti ze tebampita ku mbaga. Katel omukyala agamba ati yali taina tabu nkulaba nnyo naye nga olaba nnyo naye mu interview n'ogamba otya mulimu gwebale nengamba weewaawo nengamba mulimu gutambula bale manyi ng'omusajja ofunamu ekibe agambayo omusajja onakola interview ku mukyala nga atamutize kiki naye siyina mbeera eyo siyina mbeera eyo bansibako libooni naye kambuzeemu okikwasaganye tokwa n'omukyala ali beautiful what ali hard working ate nga naawe olina side eno gy'obeera tofunamuko sometimes enkenya n'ogaana naye kamuteekako ba bodyguard oba kantekewo embeera ndabe muno mukugira ebintu ebimu twandikikkiriza nti n'abantu tulina kubanga binyonyi sanctuary webibuuka tebiina mannya bwe zibeera nga nnyingi ziri ku muti gumu tugamba ezo ndegeya nate buli ndegeya imanye ekisunko kyayo wekiri wadde nga bifaanagana so kati naffe abantu bandi batweteekamu embeera eyo nti omuntu yeekuuma yekka ate nekisinga obukulu ze visions ze musharinga funa omuntu nga mukwano gwo ng'asobola okutegeera nti kati kino akyagala kino takyagala wanaali bw'ati ate ng'alina olumu kyoba tolina ofuna omuntu ng'ako bw'obeera ng'oli kasenya funa ddagala ly'amannyo you have to compliment one another tofuna muntu ate muswaki alinga tofuna muntu alinga ate gwe kyolina alina okuba nga gwe bw'oba time keeper yabeere kale nga ye ebintu bya time bimutawanya awo mujja kwecomplimentinga waba nga ye ali bw'ati gobeere ng'oli bw'oti kati nze mukyala wange nange tulina bye tufaanaganya tulina ne bye neetaaga ayina ne bye yeetaaga munze. One of those moments ezasinga okyaka ennyo about your relationship ng'ogyeko ekuva eri emabega omukulu mwakuba photoshoot ne bavaayo ate ne mukulu Bobi Wine n'abapostinga Independence it was Independence actually. Gwe nga Katel omuyeruba atatera kwekubyako yabufaananyi oweebuto na photoshoot kyakuyisa kitya anyway olunaku olwo lwali special olunaku olwo ndwagala nnyo nze ng'omuntu njagala nnyo Independence Day kuba nfunyako kale ebintu ebyenjawulo naye amazima ko olunaku saali ready nze saamanya nako nti ngenda kubeera mu kifaananyi saamanya nako nti waliwo costume bweti ne bweti oba outfits ezakoleddwa mukyala wange yabikola outfits ngenda okujja ngamba ani wegeze muno ki waliwo designer abadde ayagala ayina gundi ayagala tumulangireko yategese Independence theme
ningamba anyway ng'omwami ali flexible I had to come tugamba dda before yatubookinga dda nenga tubeera busy and Dax tatera kubeerawo of late nti kati naye abeera akola kuba kuyimba of course tebayimba so yalina okunoonya walala wagenda okukola so tabeerawo kati ng'omukyala yatubookinga dda naye nga Dax taliiwo laba Dax wakomawo ng'ate biseera bya independence omukazi ezo engoye nga zitunga dda. Really? Yes. Is that designer even about independence? Mpozi kati Dax bwe yadde oluvannyuma kana akagoye ke twayambalaako ke walaba akasingo trending ekyewuunyisa ate ako yakalowooza na luvannyuma kubanga that dress was supposed to be plain red naye kati okuba independence yali ezengo najidde mu biseera kwe kusalawo natekako akakantu akakooyi kale ate oli omwami Elton eyakola ziri endala ze twali nga Dax ayambadde akakofiira na biki oyo naye najja n'atubuukinga kati bonane oyo ye yatubookinga specifically for independence oyo n'atugamba ati nenga tekyali nti oba kyali wange na Dax nti tukikole ba designer be bakireeta. So mugenze ku photoshoot mukubye ebifaananyi be blowing out. Did you expect that? We did not. Tetwaki expectingako at all. Wadde no nakatono. Nti byajja naluga tukubifaananyi ne tubikuba and it was okay. Okitegeera ne tuba ebifaananyi byaffe ne bifuluma naye naffe twali surprised, that's for sure. Twali surprised okulaba nga ebifaananyi bitambudde. So n'olw'ensonga eyo kyatwewuunyisa nnyo and we were happy. Kati mbuze kati bimaze blowing up feeling awo batandise banoonya obusimu buvuza interview biki omanyi that comes with some pressure. Oshegedde batandise ba comparing with some other people wabiraba and those people abamu kwabo buli omuntu gwe yeegomba. So komuleko ku experience you and Dax mutudde wansi mulaba everywhere the one trending baba comparing n'abantu abakabi mu ggwanga bemali mutasuubira tewabirabako nenga mwa trending. They even compared you with Bobby Wine ne Babi Kyagulanyi. So how is that with you? The simple Momo who hangs around the home if sikwe franto ntino mchala mufumbi katotera fumba tulabadde kusinga yafumba Momo naye ekyo do wajja n'omukwata saali waka wali ofumba naye antu bagamba naye kati kankubuleko gwe buuza Dax wabuza omuntu yenna nze manyi okufumba mire kyo singa okufumba tujjukizemu nze nfumba enkoko naye mukazi kyatamanyi fumba nkoko jebali Fakweno gye bafumbi abakuteramu supu n'ennyaanya. Omanyi bulamu asobola okugula butto n'ateekamu akatungulu n'ennyaanya n'ateekamu enkoko n'akanzaali. Nze nfumba kye bayita enkoko. Ate mukene Lawrence abo. Yonna ne mukene era ssebo oba omwagala mukene jangu. Lawrence bakuyisa ogenda okyale. Nze nfumba kubanga nakugamba background yange mwalimu okubeera mu hotel. Sina hotel. Hoteli. Ozitegeera hazitonninyira eyo nga tufumba my friend so nze mu kufumba ndi muzibu nenzija nembeera mu bifaananyi naye all of the sudden ene bigenda viral everywhere mwali mufuse nga erikala jasijja kwogera abantu abo aba telecom ngamba banange telecommunication company kati okay Bobby Wine tupostinga it's a pleasure nawulira bulungi ngayo naye ate Bobby Wine kyali wange okitegeera blood wange era mwana webale nnyo mwana wamvimbizaamu nnyawo okitegeera president owala tewajja nga naffe batukubeyo ebifaananyi ng'ebyo mu kabox ko akabox kange simanyi oba mukyala wani kiki wakola box yange sikyalabayo bantu seetegeera balina engeri gye beegobamu gisaategeera naddala abakyala wakati awo bakoma ku like ndowooza ne bagenda naye nga kirungi. I felt so good kyatuyisa bulungi ffenna first of all omuntu nga ye Bobby Wine tumwagala ffe nga family tubalabirako ate jadusanyusa nekituzaamu n'amaanyi ate teri kintu kya Kabi Smith nakuba na muntu nga kyaliwo omanyi president nga kyaliwo andi ero jja n'omugamba nze munnange yeze Dax Katel nina empapula zange waneno kati yegwe president kwasa ministry y'ebyemmotoka y'ebyentambula naye nga bali si bakyalibo ne bw'obagamba nze gw'olaba nasoma ebyenguudo mbadde nsaba omulimu muyunula bagamba
awulira kavuna mweto tukyali maaso n'omuyimbi amanyiddwa nga Katel Omuyeruba.